Alright, Trace Talk gwe mukutu kwoli mwebale kuba nti ate mwekuumira ku YouTube channel yaffe eno baganda bange. Amawulire agaliwo era agakagwawo omwami gwe mulaba mu katambi awo amanyiddwa nga Mamuli Katumba. Abasinga kummwe mumumanyi y'omu ku basajja abamu ku abo abaali bayimirizaawo Uganda mu kadongo kamu. Ngenda kuba nkuwa akatambi ako owuli ebigambo bye yayogedde agamba nti Sheebah ayagala kumutta. Mabegako kaawo abayimbi bagenda nga bakuliddwa Eddie Kenzo saako ne Sheebah Kalungi ne bafomingawo bagiyita federation eyitibwa UNFM ayegezako kuba nti ebagatta mu music industry ne beeyawula ku UMA. Kakati abayimbi abasinga obungi baavaayo ne beegatta ku bano. Oyo Sheebah gw'olabaawo ye second in command owa Eddie Kenzo. Kakati Mamuli Katumba agamba nti bwe yavaayo n'ayimirira n'ayogera ku biki ebibadde bigenda mu maaso mu UPRS UMA bagezaho kuba nti bababba batwala ssente zaabwe. Sheebah yavaayo n'ayita aba bodyguard ne bayisa bubi Mamuli Katumba ne bamukuba. Jjukira musajja mulwadde tumumanyi atambulira ku miggo mwenna bamumanyi mumumanyi. Ngenda kuba nkuwa Mamuli Katumba owulire embeera gy'alimu ng'agamba nti obulwadde bumuluma essaawa eno naye Sheebah yayagala okumutta. Ekibadde kyagala okumuttisa kwe kuba nti yavaayo n'alwanirira eddembe lye ng'omuyimbi oba okitegeera bigambo bya Mamuli Katumba. Agamba nti omukazi oyo Sheebah muntu mubi nnyo 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 nnyo. Jjukira Sheebah y'omu ku bali ku kakiiko ak'obufuzi aka federation eno ekulirwa Eddie Kenzo era nga kwegamba yagunjibwawo okugatta abayimbi awamu nga beeyawula ku UMA. Era abayimbi abasinga bali eno ku sayidi ya Eddie Kenzo, sayidi ya Sheebah, Bafina Mugerwa bonna badde eno. Kakati UPRS kyekimu ku bitongole ebigeza okuba nti bisolooza ssente z'abayimbi n'okutrackinga abayimbi bafuna batya mu music industry. So Mamuli Katumba agamba nti yagezaako okusitula eddoboozi lye ng'omuyimbi era muli agamba nti nze ng'omuyimbi bandibadde bampisa bubi singa era ssaali muyimbi, olaba bampisa bwe batyo nga ndi muyimbi kati atoolo kati. So kankutereko Mamuli Katumba omuwulire akubuulire oba owulire obulumi bw'ayitamu ng'omuntu oluvannyuma lw'okuyisibwa obubi eri bayimbi banne oba okitegeera nga bakuliddwamu Sheebah Kalungi. Mamuli Katumba alombojera nga bw'omulaba kamukutereko omuwulire n'oluvannyuma tukomewo. Bannayuganda mwenna abanjagala n'abatanjagala mbabuuzaako buli mutya bassebo ne bannyabo. Nkoze akatambi kano nga nva nga ndi mulwadde. Badde banzija mu ddwaliro wano naye nga obulamu bwange tebweyagala okuva ku lunaku emabegako gye buwuddeko. Twabadde mu lukiiko lw'abayimbi nga ngezaako okwogera ebituluma ng'abayimbi ku lwa UPRS. Omukyala gwe bayita Sheebah n'antaakinga alagira abasirikale banfulumye n'abayimbi singa saabadde mu lukiiko singa saabadde mu bayimbi ndowooza baali badde banzise. Kale nafuna ataaka sukaali n'alinnya kuva olwo ne puleesa n'erinnya bubi nnyo nnyo nnyo. Kale era kati obulwadde bwe ndimu njagadde njogere buyinza okukyenkya nenvaawo nga soogedde ne baga omusala teyayogera. Obulumi bwe ndimu n'okuba nga ondaba byonna byavudde ku Sheebah ne bwenfa kati Sheebah yabanzise. Sheebah yanzita olw'okuba nga nayogera ku UPRS. UPRS etubbidde ebbanga myaka 30. Buli saa UPRS evaawo ne baleeta abantu abo ne batubba ne bagenda, baleeta bawasula ne batubba, ne baleeta abalala luyuzi ne batugamba nabo ne batubba ne bagenda. Kati baleese abalala nabadde nkyogerako. Sheebah nampalalira kubanga be bali mu buyinza
Siba nompalalira nontuusa ku lumi kati bwendika essaawa eno. Naye ng'okuyimba tukumazeemu ebbanga. Naffe bw'olaba tukoleredde ekisaawe kino. Naye Siba ne bwenfa kati essaawa eno Siba yabanzise. Ne ku mbeera gye ndimu yonna Siba yagintuusizzaako. Siba kyewankoze, Siba kyewankoze. Mukama yaba akusasula mukazi gwe. Era nenfa kati obwana bwange ne busigala awo. Siba gw'oba onzise.